Yasooka kunnuma wano ne wawona. Kati yazzeeko akalala. Naye obugali bwagaza ki? Tekutulagaga. Teyagala asome. Kakati emmese zigenda kututegeera leero. Tugenda zigulako olutalo. Yagala n'okuwa ssente. Ekola gwa kuluma bulumi. Lumu yasekerera. Emmese yakusekerera? Nga ntuddaawo neseka. Nesanyuka ndoza zamba n'enkofiira ezo ennene. Kale mbadeza otumireko Mama Ashalavu mugambe Ashalavu. Mugambe Ashalavu. How are you Mama Ashalavu? How are you? How are you Mama Ashalavu? Mugambe mmese yanumye naye ngenda gitta. Mmese yanumye naye ngenda gitta. Soko tumyene ku Mama Samari Sekabembe mugambe Mama Samari. Mama Samari. Emmese yanumye. Emmese yanumye. Naye bwe ngikwatako tegenda sigaza kutuna ina giruma. Ngikwatako tegenda sigaza kutunda giruma. Ogenda kugiruma okakasa oba tutwale tusaagamu. Kubanga ndabi bugayo giruma wenna n'osongola omumwa amaddu. Kuba kulaba kwata microphone gwe presenter kati bwegikwata teeka wano bwekyo weebika face sejo kati buuza kuba tulaba nga bwe mbuuza bulijjo ga abatulaba mwasize mutya yenze Beka Kaswa Kayembe kazi yeddala balitaane eddala nze Rebecca Kaswa Bridget. Rebecca Kaswa Bridget. Mbagala nnyo. Kakati nkubuuza omukono gwabadde ki? Nagudde. Ate kana akagalo kano kabadde ki? Emmese yanumye. Emmese yakulumye nga weebase? Ekiro yakulumiddewo? Mu buliri. Yakusimbye olwala erinnya ne ligenda munda bwe lutyo? Oba wabadde osala akambe ne kakusala? Emmese nga mpozi ne gundi ne Vivian emmese yamuluma? Kandaye we yakuluma? Kandabeko. Lwaki yakuluma kana akaala? Oba mwebakati munaabye? Wini yakulumawa? Mweka mwebaka webasi. Olwale yali erututte. Yakuluma ki ekya bulaka ne kijja? Emmese? Emmese kyeyo nsomba byuma. Kakati emmese oyagala tugikolere ki? Tugite tutya kubanga nange mpulidde obusungu neŋŋanga ti emmese tugite tutya erimu etya omwana erimu etya Bridget tugite tutya soko mpa amagezi tugiwe obutwefe oba tugisonyiwe ate Katonda yagaana okutta yekyo ekibokisi sembuzayo kameeza Katonda yagaana okutta kati ye yakulumye bulumi teyakusa oba naffe tugirume nze njirumeko omukira ngirume omukira ogwo nguleeta wantu gufumbe naffe tugije tugyesasuze emmese eyo ne wagenda kuwona agala osobola okatambuza onaasobola okwoza wati naawe nganda wange yakulumye watini tewazi okusenga ekulumye obadde webase nnyo ate okooye nnyo weesuubye nnyo eggulu
Ejeza tuwaji udenge kuba agezo kira kuba changu na musali. Mesenga. Mesenga nkuwe. Vivian. Emese yakuruma wawulira. Toko je. Gwe emese yakuruma wawulira. Towawulira nawe. Kuruma bagamba nti emese webe kuruma ekuruma wekuyirira akagalo. Daka yale kurumyeko. Toko je. Yatulumako mu kibatu nnyo. Mu kibatu? Ata ne mulume ebigere byonna. Ganda be ata. Ate kyasobola kutambula. Ganda be. Jaguwano. Yakulumeno wansi mu kigere. Yakukeketa. Ya mwali mwebasete munabye. Twali tunabye. Naye nga zaali nnyingi. Emmese zaali nnyingi. Naye tuzita. Mwazita. Mwazi wa butwa? Twazitegera bulooka. Bitya. Wamu twali tuteekawo ekibulooka. Soko oyogerere ku microphone. Mwana embuzi yayinza mutesa. Mwategera ebulooka mutya? Anti twali tukwata ekibulooka ne tuteekako n'akawuzi. Bunene obuwuzi ng'akamutego. Kati ne tuteekako n'emmere. Kati wetuteekako emmere yeegenda okujja. Ekibulooka ne tukisanga ku mutwe. Oluusi ne tuteekawo seppiki ng'erimu amazzi. Ng'erimu seppiki erimu amazzi? Kati omutego ani yaguyiiya? Nze ne Arthur. Mwabayo omutego gw'emmese? Kati amagezi ag'omutego ani yagaleeta? Nze. Kati tugenda mbabbeeka naye n'okolayo omutego. Kuba eyo bizinensi osobola okukola omutego nga gutta mmese. Beka. Tuzitte n'ogwo omutego. Ekibulooka ku mutwe. Tuzisonyiwe. Zituluma nnyo. Ziyitidde bayiikiriza. Zimalako ne maama emirembe neyebaze ne zimulinnya ku mutwe. Emese? Nga maama yeebasa ne zijja zimuwala mpa omutwe. Zimuwampa ne zikutambulirako. Zikufuuza ssomero. Ne maama aba teyeebaka kiro. Teyeebaka kiro ate mulwadde. N'emmese ne zimutambulirako kaseera bambi aba atunula. Ng'emmese zifuuse emmese. N'omulyanga agamba emmese yiino. N'agamba na wange ekiro seebase emmese zantawaaniza. Oba tuzigulira akatabo kana akakwata gaamu ako. Iye. Efe ng'eriiso balikutte. Naye bwe si butemu ayinza kuba mutemu. Nza kuba mutemu. Kwa kati bwe gikwata nati na ebaluma lwaki ebaluma. Kize naffe tulina giyigganya kati. Emutambulira ku mutwe mukazi wattu. Emmese nnyingi. Wate muzikwata. Beka. Wanji. Ngate emmese ezo oba zimala kukuwa sente zaazo ne zikuluma. Emanji. Ng'ogiteeka emmese ekowe. Naye netampa. Tekola gwa kuluma. Oba wanti bwe obukuula erinnyo ga mmese nkudde erinnyo njagala serwa tewayogera. Wayogera? Sayi tezimanyi. Kati amanyi wakuteekayo ng'ameka? Nasooka kuteekayo limu. So bimese ngekola kukuluma olumitiyo. Ndekeraawo. Walekerawo gakuula. Emmese ezo nga ntemu. Vivi gwe zaakuwa? Ni waliwo wakula. Empozi wakula noteekawo ne zaano ze zaakuwa. Kwe zaakuwa mmeka? 5. N'ogula obunnyanda ku ssomero. Kakati emmese bannange ezo. Zenkana obunene. Ziraba mama yaziraba. Nagamba guli ogumese gwabadde gunene. Ako. Nange ekiro nali ntudde wali nga Beka ali mufumba. Ogumese gwa firi gunene nga ntudde ni gudiwo ni guntambulirako. Naawe. N'okupateke. Nabawo ne nyamba.
kati emmese zitulina okupapula zisange kubaluma bugalo tuli emmese yaluma Vivian tusirikirya ffe tuga emmese eruma omwana wange ate emmese mwezi okula emmese ekumi akagalo ekajjeeko olaba yakusimbye erinnya wano panene erinnya lyennyini olaba bwe yamusimbye wano mulwala wakuluma abakuluma nnyo olwala yadde yagala lusokoolamu oba yesasuza butakuula mannyo n'ogiwa amannyo oyinza okuba yanyiiga bwewalekerawo ogakuula n'enyiiga nange wano yanumira yasooka kuluma kano nemboyana nako anokoza ebintu sisobola sezo emmese okukuluma kati eguvuddemu nze oba ogivuma kandabe yasooka kunyuma wano newawona kati yazeeko akalala niwe obugali bwagazaaki tekutulagaga teyagala asome kakati emmese zigenda kututegeera leero tugenda zigulako olutalo yagala n'okuwa ssente ekola gwa kuluma bulumi wekuluma ndoza nga yeewaana ebeereeyo ng'eseka lumu yasekerera emmese yakusekerera nga ntuddaawo nenseka nesanyuka ndoza zamba n'enkofiira ezo ennene teeka nekuluma eteekamu n'empale sabe tozaba ku bukatuni emmese nga zambala galumi n'enkofiira siba ku TV okwo ku bukatuni sebo tebatuteerako oluusi bateekako firimu njabafunira kantuni muzirabe ng'etambula emmese yonna eri bwetu naye tugenda ziggulako olutalo Duncan ogenda kukola omutego gw'ebbulooka ate ayinza okukola omutego ate negukuba mami akuteeka wansi w'akatandaalo wezitera okweyisa nga zikumba zitambula bwezityo ziba gurupu ziba mu gurupu ezigenda sibyo butambala ku mutwe oba tezisiba naye nakwata emmese eyo kyoke njikole okenjirume giryeko guno omukono gwonna ngulume naye nakuluma emmese ate kiro sibaye waka zijja kiro kateekawo emisana ekiro netukabikula ati nange badde njagala zirumamu naye ziruma kiro naye nsula nga seebase nga nzibaza zisamba omupiira tezirina na bitone naye sebo yazirina ekitone ekyokuluma naye oluga lwadde lugenze kuluma wekufuuyira bwoti ng'owomereza okulumba erya ng'erya tukutaddeko eddagala oba otandika osula mu giraavuzi naye era ejja kula kuluma obugere tulina zita busi ojjukira biseera emmese zaali zitukeketa ebigere ng'oba omanyi oba omucere gwe zannuma ebigere bino wansi neŋŋamba maama ate omucere nagulinnemu nagenda okukebera nga zannuma wali omanyi mucere gwe gukuli mu bigere ng'ebigere byonna bya white nga manyi omucere nagulinnyeemu genda okutula kabalaza gere nga yannumye neseka negenda nga yeewaana mbalumye oba wini yazisindika oyo naamu lwaki wama bwegamba nti emmese yakulumye ekiro naamu asese ne wini lwaki basese wini osekedde ki yonna wagambye nti emmese yamulumye n'oseka kati osekedde wini yaka yazikusindika ziba zigenda kuluma ye naga mugende eno mugende wa Beka mukyotala eyaka mukyotala wini kazungu kale mbadeza otumireko mama Ashalavu mugambe Ashalavu mugambe Ashalavu how are you mama Ashalavu how are you mama Ashalavu mugambe mmese yanumye naye ngenda gitta mmese yanumye naye genda gitta soko tumye ne ku mama
Samali Sekabembe mungaye mama Samali. Mama Samali. Emmese yanumye. Emmese yanumye. Naye bwe njikwata ko tegera siga za kutuna ina jiruma. Njikwata ko tegera siga za kutunda jiruma. Wena kujiruma okakasa oba tutwale tusaagamu. Kubanda bivugayo jiruma wenna n'osongola omumwa amaddu. Ndaba mama Jackie Mirembe. Na Jackie Mirembe. Tumidde. Nina kusirikira naye ku message kulume. Kati message ina amanya. Amanya. Bazituma amanya ati ngaga obavita beka. Ezaffe tetuzituuma. Twaki. Neda ezange ezo sinda zituuma. Ati buli mmeso ino jjuwa erinnya lyayo. Kapusi. Kati amanyo galagawa. Amanya. Era jigali. Nakati gakyayo tezikuwanga. Twagera nogera tutayina tugasu. Zikola gwa kuluma. Tezikwata n'ekikumi zikuluma bulumi. Nje. Zakuluma n'akagalu n'obuyana nako. Zazika kuluma kaliwa. Kwe zakuluma n'obuyana. Katukyaswana kwoza. Laba yasooka kano kati yazzeeko kano. Yakalumye dya. Aba yakalumye Jo. Abantu sigula obusaale. Asaba akasaalo kakupe emmese mu kutunu n'edduka n'okudduka. Nze napulira emmese nga zikukuta munyuma ffe nsooka nengenda nekikeketala nenonyereza owali emmese nekakuba nefufa. Akamese. Nsobola okgenda nga nyambadde engato Ngeza poliisi. ntaddeko enkofira naffe tulinga bipwe nga tulinga nga tugenda